Okay, nyongera okubeera nga tembabuuzako buli omu gy'osinzidde okubeera nga tokubira FADPro UG YouTube channel kumuli era nga enkola yaffe bw'ebeera video otandika na kubeera nga ate onteerako ekigabo likinga ate sharingirako abala comment section zobera open wansi awo tekigaana kubeera nga ate osulawo endowooza yo ku biki byogenda okubeera nga ate olaba amawulire agingenda okubeera nga ate ntandika nago mawulire si malungi n'akamu kitalo nnyonnyini ddala omukyala amanyikiddwa nga Gogo era nga mwenna ba TikTok sikiwa nti waliwo omuntu yenna ali ku TikTok oba ali ku Facebook oba mukutu gonna ogwa social media ng'omukyalo ono tamumanyi. Omukyalo ono yeyatiikirira nnyo oluvannyuma okubeera nga teyavaayo nayimba akayimba akamanyikiddwa nga Everyday I Need the Blood of Jesus mukategeera bulungi nnyo era ngenda kubeera nga te nako nkabongera mu maaso awo mujja kubeera nga te mwongera okumanya ki ekikwatagana ku mukyalo ono. Omukyalo ono yafudde olunaku olw'ejjo era nga yafiiridde mu ggwanga lyattu Uganda era nga ebimu ku ebyo ebimukwatako ebitinitini byesobodde okubeera nga tenkufunirawo. Omukyalo ono amanya g'amatuufu abadde amanyikiddwa nga Musabimyana Grolis oba Grolilozi era ng'omukyalo ono nzaalwa yeeri saidi zeeri mu ggwanga ly'e Rwanda ewa Kagame yajja mu ggwanga ly'e Uganda emyezi ng'ebiri egiyise era ng'eno yali alina okubeera nga ate alabikira ku crusade emu saidi wali Embalala era nga oluvannyuma lwa crusade eyo abadde nga mu Uganda yafunyemuko embeera etabadde nnungi era n'afuna obujjanjabi awo obwamangumangu wabula n'addusibwa mu ddwaliro ery'ekyengera Doctors Center era nga munnange eno gye basobodde okubeera nga tebakonfamingira mbu omukulu ono oba omukyalo ono teyasobodde okubeera nga te afiira mu ddwaliro wabula yafiiridde mu kubaawo ng'agenda so ngenda okubeera nga te nkuterawo bu videos bw'omukyalo ono yongera okubeera nga te omanya omukyala gwe twogerako Glory oba Gogo naye nga ebibuuzo byongedde okubeera nga tebivaayo nga buli omu yeebuuza ddala kituufu omukyalo ono ki ekyamuviiddeko okubeera nga ate ava mu bulamu bw'ensi so kamere nga tembaterawo ezimu ku videos z'omukyalo ono saako n'obutambi obulala bungi nnyo ku nsonga zino nkomawo n'amawulire amalamangi naye nga nkujjukiza tuli ne Shekashafu musomi wa dduwa enamba z'essimu ziyitawo wansi awo ku busitikazi ajja kubeera nga takulombera edduwa era buli kimu kijja kubeera nga tekikutambulira bulungi nnyo maridadi sana saidi endala Habibu Airport Pickup ate nawe bali nnyo bajja kubeera nga tebakukimu ku kisaawe n'okutuusa ino naje wandagadde okubeera nga ate otuka ate mu budde kambaterewo ensonga za Gogo mpaka nga tusa okubeera nga ate aziikibwa ate muvaawo Goodbye. Yo, cos'era tu tesa ye pe? Muici? Goodbye. Goodbye. Yo, cos'era tu tesa ye pe? Muici? Goodbye. Every day I need the brody of Jesus. Every day I need the brody of Jesus. Because he is good, because he is good. Every day I need the brody of Jesus. So ladies and gentlemen, we're supposed to move out. Abaganda bange ekiriwo bakedde kunkubira Gogo alabika atufuddeko namulabye juzi wano twakoze live ndowooza mukama yabadde ayagala tu celebrating naye atannaba kufa kinyumye nnyo kyokka gyonna baddeko live ne fit manager wa Gogo nangezaako okunkubira naye ku makya bampadde amawulire gano gannaku bafaani ba Gogo bonna mu Uganda mumanye nti Gogo atufuddeko kyannaku ate kibi nnyo bannange nga bitalo tubikereddemu ebitalo kitalo nnyo nnyini ddala eky'omuyimbi wa gospel Gogo omunyarwanda mwenna mumanyi ayigo Gogo afiidde wano mu Uganda gezezaako okubeera ku muganda wange Bruno K aŋŋambye nti Gogo agezaako okukwasaganya bamaneja ba Gogo alabe kiki ddala
kyetuzzaako naye nga Google yasembayo kuba ku live yali ya Brunoke era Bruno naposinga Katambi nga ali mu bazaayo ku hotelo gye basula naye kile kikesezza olwaleero amawulire agaguddewo nti Google afudde kigambye nti Google anabaddemu n'ebirwadde bye era nga omanya abantu baba n'ebirwadde byabwe so bambi katusabe Mukama muwummuze ekisa ebyamusobako Mukama amusonyiwe naye nga tutuusa okusaasira mwenna Bannayuganda bafaani ba Google n'Abanyarwanda mwenna abasinza Bannayuganda wamu n'ensi yonna ey'e Rwanda kitalo okufiirwako Google omukwano gw'abangi ebisingako awo tujja kuba nga tubibabuulira tugezeko okunoonya ku Bruno tulabe tujja bategeeza ebinaddako awo naye nga kibi nnyo kibi ddala. Aisha Nabukeera Mwami Franka Gashumba yakukola ki? Omusajja nga yakwagala, omusajja nga yakujjanjaba, omusajja nga yakusomesa mu masomero amalungi, okola otya emikolo n'otoyita Franka Gashumba yakulaga ensi. Nabukeera Mwami Franka Gashumba yakukola ki? Lwaki oteeka ebibuuzo ebingi mu bwongo bw'Abannayuganda? Aisha Nabukeera Mwami Franka Gashumba yakwagala okusinga ne bazadde bo, okusinga abafamire yo. Emikwano gyonna gy'olina Aisha wagifuna kubanga Mwami Franka Gashumba yakwagala. Omusajja yakuliisa bulungi, omusajja yakulabirira, omusajja yakwambaza bulungi. Aisha Nabukeera njagala nkujjukize bwe wafuna accident nga bakwokeza baakulaga ku Bukedde TV, Bannayuganda bonna baakulaba, teri n'omu yayimirirawo okukuyamba. Mwami Franka Gashumba n'akwatibwako mu Bannayuganda bonna, n'avuga emmotoka ye n'ajja ewammwe n'akutaasa nga muli banaku plus. Omusajja n'akutambuza mu mmotoka ye n'akutwala e Kampala nga tatunuulidde biki ebiyinza okuddirira. Omusajja n'akujjanjaba byonna ebyaliwo. Aisha Nabukeera omuntu gw'olina okusembayo okukyawa mu nsi muno ayina kuba Franka Gashumba. Okuddako nga gwe nga olina by'osirikidde. Bannayuganda obawadde ebibuuzo bingi era beebuuza Franka Gashumba yakola ki omwana ono? Kubanga Nabukeera Aisha Mwami Franka Gashumba bwe yali agenda okukola emikolo gye egy'embaga tetwakulaba. Olwo nno abantu abalwanyisa Mwami Franka Gashumba ne batandika okwebuuza nga Aisha tetumulaba, kiki ekyaliwo? Mwami Franka Gashumba yakugoba bugobi mu maka ge, yakugoba bubi nga kyekyakunyiiza. Naye wandibadde osooka n'otunuuliramu oluzungu lw'oyogera, tunuuliramu enneeyisa gy'olimu kaakati ne community gy'olina. Weerabe mu ndabirwamu olabe bw'ofaanana. Munnange Aisha Mwami Franka Gashumba yakutuusaawo. Bannayuganda bennyamivu Aisha, omenye Bannayuganda bangi emitima. Bannayuganda bajja kutya okuddamu okuyamba. Era Bannayuganda simanyi abantu ab'emitima emirungi bwe bayamba abantu abeetaaga okuyambibwa, lwaki basasulwa bubi? Lwaki basasulwa mu ngeri ey'ettima? Lwaki basasulwa mu ngeri y'obukyayi? Franka Gashumba tetugaanyi, naye muntu asobya. Ayinza okuba ayina ensobi gye yakola
Aisha Nabukeera kikkakatako okusonyiwa mwami Frank Gashumba. Nze nkubuulira abantu abamu, Aisha kankubuulire, nze taata wange yafa, naye bataata bange waliwo abaali balina obusobozi naye teri yankwatako. Naye ate Frank Gashumba talina wa famire yo n'avaayo n'asalawo neyerekereza kyonna kyonna kye yayitamu. Abantu bangi bagamba nti Frank Gashumba yakola ssente nnyingi nnyo ku Nabukeera. Okay, igwe ayogera bw'atyo, lwaki si ggwe wazisolooza mu bannayuganda naawe n'ofuna ssente nnyingi nnyo n'oyamba Nabukeera? Era ku TV, bw'olaba TV bannayuganda mu butuufu kyonna kyonna kye kiri. Nedda Aisha, tewandibadde ggwe, kubanga Aisha omuntu akuwa ttampeko y'otuzi ng'ogenda kufa ennyonta, oyo yabeera munno, yaba akwagala okusinga bano abakulaba ng'omaze okufuna amadiguli, ng'omaze okumera ebbeere, ng'akabina kwe kali, ng'ofuwa Olungereza, maama ng'olinnya ennyonyi. Aisha, mwami Frank Gashumba kyonna kye yakola weekube mutima, naye bannayuganda ogenda bakutula omutima, bannayuganda ogenda kubamenya emutima. Ndabye abantu bangi nnyo abayamba bannayuganda naye ne basasula bubi. Njagala bannayuganda mutunuulire omukazi ono gwe bayita simanyi maama Ggulo, eyayamba ono omukazi gwe bayita simanyi I came on foot. I came on foot, buli muntu yali amulaba nga kyakusekerera. Omukazi n'akwata omwana n'akyayiwa mu community, abafamire ne bamukyawa n'amuyiwamu ssente zonna ezeetaagisa. Essaawa zino bannayuganda ne basiba omutima nti I came on foot, ne batandika okwogerera omukazi nti amufunamu ssente, mbusimanyi amukozesa nga sampo basobole okukyayisa omukyalo ono maama Ggulo agobe oba akyawe. I came on foot. Emitima gy'abannayuganda lwaki mibi? Waliwo omuvubuka gwe bayita Omukunja Atasera, yayamba omuwala omukazi gwe bayita Queen Shiba eyagwa eddalu n'amugja ku street, n'amufuula omuntu, n'amujjanjaba, n'amuliisa. Bannayuganda ne batandika nti kaakati omwana oyo Mukunja amufunamu ssente. Mukunja n'alemererwa, omuwala yaddayo dda ku street, yaddamu ggwa eddalu. Era by'ebigambo bye bimu bye mufumita mwami Frank Gashumba nga bwe yafuna ssente mu Nabukeera. Ne bannayuganda mwalabako ku kifaananyi kya Nabukeera bye yali afaanana, mulyoke mwogerere Frank Gashumba. Bannange, sigaanyi mwami Frank Gashumba ayogera nnyo, naye mu kino yeetaaga okuweebwa ekitiibwa kye nga taata, kubanga omwana ono si ye yali amuzaala era si yamuzaala, naye yeerekereza. Gwe njagala otunule mu kika kyo, waliwo abasobola okuyamba ate nga bakikakyo. Bw'waba nga teri, lwaki mwami Frank Gashumba taweebwa ebimuli bye? Kaakati Nabukeera wali ku mukolo gwo ddala ng'olaba tewaliwo ekibulawo, era mwami Frank Gashumba abakubeera ku mukolo gwo. Ebintu bino si lwakuba nti mwami Frank Gashumba yanyiiga musimanyi tebamuyita ku mikolo nedda, kubanga yamuyamba nga talina kyamusuubiramu, ne respect ne appreciation webale kimala. Nze natunuulira mwami Frank Gashumba ng'ali ku radio bagiyita Fo, obusungu bwe yali ayogeza era nga yeewoonya ensi, n'agamba nti nze Mukama Katonda yamanyi kye nnakola oba nina ensobi, Mukama Katonda amupanishinga. Ne Frank Gashumba njagala okutegeeza, toyina nsobi gye wakola musajja gwe, oli malayika.
mu 10 oli omu weebale nnyo weebalire ddala Franka n'ekifuba kinno mumanyi tuli mu mbeera ya budde bukyuka ssenyiga mungi n'ebifu naye ekyo si kyekikulu ekikulu kiri kimu byarabyaramiira omuntu yeesigaanyi gwaba ayamba ndowooza mulabye lwaki abantu abazimu tebakyayagala kuyamba lwa mitima gya bannayuganda emibi kati omwana ono omutima gwalaga Franka Gasumba mu butuufu mubi agakatunda mu ggulu omutima omwana ono gwalaga Franka Gasumba wallahi ya Mungu muzito ng'ettako lyennyini ettako stupid. My name is Sauda Madada, and I'm here to represent the people of Kampala Central. I'm contesting for a position of woman Lord Councillor Kampala Central. And my symbol on the ballot, it will be a candle. This is my symbol. The process wasn't bad. I've liked the process. I can't even comment anything bad to the Electoral Commission. Today here in Tinda, I've liked the process. It is very good, and I didn't find any problem with the process. Basically, you know, the voters, they are our bosses, and I'm sorry, I'll not discuss about party, anything concerning party what. I'm sorry. Please allow me to be reserved. I've been nominated as independent, and my symbol is a candle. Please, thank you. Well, I'm Julius Katongole of Miran Sanaf. Julius Katongole of Miran Sanaf. I was blessed to be endorsed as the contestant in Lubaga South 3 to represent those people on the card of National Unity Platform. Really, I'm happy to see that today I'm nominated to represent those people. We all are aware that Julius Katongole has been a freedom fighter for the last 6 years. National Unity Platform endorsed me as their candidate, not just because I'm a member of National Unity Platform, but I've been there. You have been observing Katongole Foundation, helping people in different areas. You've been following me on different platforms as I try to see that the people of Uganda receive what they are supposed to get. For me, by the way, let me inform the people of Uganda. I've been telling the mothers in my area that once I am elected as the area councillor in that electorate, I'm going to give pregnant mothers whatever they want. Their role is to get pregnancy, and I'm going to say that those mothers, when it comes to time for delivery, I give them whatever they want. When it comes to antenatal care, I will facilitate, and also try as much as possible to see that my people are helped in different ways to raise their voices. And we've been seeing some challenges in our area. Lubaga South is a remote area in the ghetto, whereby we are having a problem with drainages. When it comes to drainages, I will see that in Alukolongo channel is worked upon. And finally, what I'm going to do to see that Lubaga South becomes a home for all the people of Lubaga South. Yeah, well, the process has been fair, but we are complaining about. At first, they told us we are supposed to pay 50,000 in a Diamond Trust Bank, and they gave us the account number. For me, yesterday, I deposited 50,000 on that account. Unfortunately, when I reached here today, they told me you have to go back and pay at KCCA. That is theft, because the account number which I deposited on, it is for Electoral Commission. But right now, they changed. So we are not happy.
with what has happened, and we request the Electoral Commission to try as much as possible not to delay people, because for me, I came here in the morning. I have spent almost 6 hours here, so we request them at least to help us to easier the process instead of wasting our time. Hello, my name is Dr. Shamim Nambasa. I'm contesting for Woman Lord Councillor, representing the people of Kawempe South as the National Unity Platform flag bearer. Today we are here for nominations, and we are looking forward to a very good process where we shall not be disturbed in any way. And as I contest for this particular position, I'm looking forward to serve the people of Kawempe, putting emphasis on health service delivery, but then also on issues affecting youth, because I speak as a youth. I believe that I represent the views of the youth. I hope to be their voice, to fight for them so as to be represented, to solve their solutions, their issues that affect them, issues of unemployment, skilling and education as well. But most importantly, to be the voice of the people, special interest groups, those of women, youth, and the other various groups that I represent. Alamusizako amanya gange nze Dr. Shamim Nambasa era nga nesimbeewo ku kifo ky'obwa Lord Councillor omukyala atwala Kawempe South. Era mu kifo kyekimu nze flag bearer wa National Unity Platform nvuddeyo okwesimbawo kubanga nzikiriza nti nina kyekitwala okulaba nga nkiikirira abantu bange bengenda okuba nga nkulembera. Ngenda kuteeka nnyo essira ku nsonga z'ebyobulamu kubanga abantu ngenda okukiikirira abasinga ababeera nnyo mu ghetto gye tusanga nti obulamu bw'embeera tebuba bulungi nnyo, so njagala kuteeka essira kukujjumbira n'okulaba nga twongeramu mu nsonga z'ebyobulamu, naye okubeera eddoboozi ly'abavubuka n'abakyala kubanga nzikiriza nti ndi muvubuka ate ndi mukyala. Ebibaluma bye binnuma tusobole okulaba nga tubyogerako, tubikolako ebintu ebimu, ensonga ly'ebbula ly'emirimu, ebyokusoma n'ebirala ng'ebyo, n'abakyala okulaba nga bafuna kapito ne bagezaako okulaba nga balina kye beetuusaako. Siina buzibu bwonna bwe naasanze mu nomination, okuggyako maybe badde tebatulambuludde bulungi ku nsonga z'okusasula. Twesanze nga abasinga twasasudde emirundi ebiri naye njagala okutegeeza eggwanga nti nze Magala Umar olunaku lwa leero mpandiisiddwa mu butongole akakiiko k'ebyokulonda era ndi candidate omujjuvu agenda okuvuganya ku bwa Lord Councillor bw'omu kitundu kyange ekya Kawempe ey'Amambuka giyite Kawempe North Constituency nga nvuganya ku bwa Lord Councillor mu area eya Kawempe North 2. Okusoka kwa byonna nebaza ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform okubeera nga kituwadde omukisa okubeera nga tukiikirira abantu baffe oluvannyuma lw'eddimu eddene lyekyewa ery'okubeera nga lisunsulamu omuntu anaakwatira ekibiina ekyo bendera mu kalulu ke tugendamu akavaawo mpitewo ketwatuma obubaka bwe tukulembeza kwe kubeera nga tuweereza abantu baffe. Mukimanyi bulungi nnyo nti ezimu ku nnono zaffe twagamba nti ffe twe-identifyinga n'abantu naddala omuntu waffe owa bulijjo. So twagala omuntu oba Kawempe ebadde eyagala omuntu naddala ku 11 ey'omutendera gwa kansala anaayimirira mu lukiiko lwa Kampala n'asitula eddoboozi lye ku lw'abantu be baakiikirira naddala abantu bange ab'e Kawempe. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Ssebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange ye Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.